Olwaleero bannakibiina ki NRM balonze omulundi ogwokubiri nga ku mulundi guno babadde balonda abaana bakwatira bbendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Ebifo ebironderwamu bye tusobodde okutuukamu mu divisioni y'e Makindye abalonzi nayo babadde batono ddala. Kyokka obudde gye bweyongedde abalonzi batandise okweyongerako era n'okulonda ne kutandika. E Kanyogoga, e Kisugu, e Muyenga n'Ensambya wonna okulonda kuwedde mu mirembe. Tulonda kati essaawa eno okusinziira ku busobozi. Tetulonda lwakuba nti nno omuntu azze buzi from nowhere waba tulonda omuntu anasobola tukolera bitukola ki bitwagala naddala nga ffe abaki abavubuka. Tuzze okukalonda okukakuuma okukabala n'okukawangula kyekituleese wano. Essaawa zino twagala tuweeko ku Emmanuel Jackson anyumirwemuko naye yafiirwa mukyala we. Tulonze Road Mayor era Mwami Kizito Moses yayiseeko wano e Kanyogoga. Tulonze Mayor wa Division LC3 Chairperson Mwami Yasini yayiseewo. Tulonze Road Councillors omwami n'omukyala okubadde mukyala Brenda ne mukyala Narongo. Omukyala Brenda ayiseeko wano opose. Abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo batubuulidde nti bakoze n'amaanyi okulaba nga batambuza enjiri mu balonzi okusobola okufuna obuwagizi obubayisaawo. 21 bampa flag mukajja eno ne batannonda naye nateekawo embeera basobole okwejjusa nti kulwaki tebanonda kubanga gwe balonda yagenda ku kyeyo yali ayanoonya kuba bulungi ng'ate nze ndi mukozi nkolera wano ng'omuvubuka omukozi. So akaluuko olwaleero nze neeteeseteese bulungi. Buli kyalo oba kyetuyita branch eba polling station eba gazetted. So ebyalo 244 ze polling station ezenkanagana ebyalo twafields ba agency babiri basobole okuuma akalu kasambule bulungi. Kyokka bano balaze okutya olwa ssente ezaateekebwa mu kalulu nti abantu tebakyayagala bisuubizo okuggyako ssente. Ate ba agent awo bamanyi kwefuula mukanya naye mutwalo atuuse ku polling agamba ntono yongera mutwalo. Imagine Makindye ono that is now 2.5 million. Obuzibu buva nganze mu ndowooza yange ku bakama baffe ekitebe kyaffe ekikulu kyekitasalawo naddala Tango Doi bw'ogenda n'oloopa omusango gwonna okukwatagana n'ebyokulonda akubuuza baakubye nti lwaki nawe tiwabbye. Kino naffe tukikakasizza n'amaaso gaffe bwe twogeddeko n'abamu abakkiriza nga bwe batagenda kulonda kuba tebaweereddwa yadde n'ekikumi. Walina obwabadde ekiro naye kati bamaze okufuna ssente kati saawa zino bali mu kutuyitayitamu ngu tugende tukole ki tulonde. Ye tetugenda kulonda leero. Ssaawa zigenza okuwera 7 ng'ebifo ebisinga okulonda kuwedde n'obululu ne bubalibwa. Kyokka wano akuliddemu okulonda ku Yako akakiddwa okuddamu okulagira abalonzi okusimba ennyiriri oluvannyuma lw'okwemulugunya okuva mu bawagizi b'omu ku beesimbyewo nga bwe waliwo ababaliddwa omulundi ogusukka mu gumu era okulonda kuddiddwamu n'abawanguzi ne balangirirwa. Kawesi Mahad afunye 16. Musoke Thaddeus afunye 6. Kati ate ebifuba katabi buguma abawagizi ba Yasin Omari ne munne gw'abadde avuganya naye nga buli omu alumiriza oludda lwa munne obubbi n'okufutyanka ebibadde bivudde mu kulonda ku polling station eya Project Village e Namuwongo. Twagala amazima mu kalulu ka Jackson tukoye obubbi bwa Yasin ne gurupu ye mu mukagwe Bukasa. Tumaze olonda ne bajja ne batandika akavuyo ne bajja otandika okwagala olwana bazze nga bagala lwana kati bazze balwana bagala lwanira ki. Ffe twagala foomu yaffe tugitwale ng'ewedde naye baagala basooke bazambuse eri mbuzisule zisuulirawa tetugenda bbikiriza leero Tekako 00 ekigenda kyabwe kukyusa numbers z'abantu. webyala foomu za Jackson owulira obwoko okutubbira obululu bano bayitirizza bali wano babbi ba bululu. Poliisi etuuse n'okusibira abadde akulira ebyokulonda mu ofiisi emu ku kkanisa okumuwonya abalonzi ababadde batabuse. Era eno aleeteddwa mmotoka mu bukuumi bwa poliisi okuggyibwa ku kifo kino. Abalonzi bagamba emirundi mingi obululu bwabwe bubbibwa oluvannyuma lw'ebivuddemu okukyusibwa. Amannya g'abantu bagagirako wano ku St. Barnabas badduka ne bajja ne bayingira ne bakyusakyusa amannya g'abantu abamu tebalimu na mu register. Kyova nti obuvuyo we butandikiraawo kati bakutoona abadde alondesa nga bamuza mukave
okitegeera abadde agenda kulya akaluluke mu bulungi naye abantu babalonze emirundi egi nga tugamba alondesa nga tafaayo era nze mukute mbadde ngenda mukuba nga balese kubba musana tuku nga kamera laba tuyagala mazima. Amyuka RCC wa Makindye Division Caroline Nashemeza atutegeezeza ng'okulonda okutwaliza ewamu bwe kutambudde mu mirembe. Ffenna tuli bapate tulina okukola as a team tulina okulaba nga obuvuyo obwo tubuwaanisa ne buvaawo because abantu baagala enkulakulana. So Makindye ndowooza tuli bulungi nnyo tulina okutambulira awo improvement y'amaanyi nnyo. Sawa zigenza okwera mwenda n'ekitundu nga abo abeesimbyewo ssaako n'abo ababadde bakwasaganya ebyokulonda ku byalo ssaako ne ku magombola nga batandise okuleeta ebyo ebivudde mu kulonda ku divisioni era ng'ekirindiriddwa kwe kulaba biki ebigenda okubivaamu oluvannyuma lw'okubigatta. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV wane Makindye.